Yagamba bigambo ki? Nga ayagala to having a sex. Nze naye. Yali already yabigambyeko messages. Yali abigambyeko before you. Twali tuogera ge mazima. Twali tuluddewo nga tuogera. Yes, nga yabingamba. Then what was your response nga bigamba? Response yange era nasooka kale kubita butabiwabudde. But you continue chatting. Naye tetusigala nga tuogera naye munnange time came. Batugamba twekwasa nnyo sitaani naye kuba nze yeetwalayo nze kennyini. Then that day when nagendayo we had sex nze naye. Ku Sunday eyo? Yes. Gyewagendayo? Yes. Nakati bwatuukayo yasooka kuwa ku byakunywa ne mulya? Era twasooka kuba. Wagenda ngo okimanyi bwagenda kulya? Yali akigambye? Ekyamazima ndi mulokole. Sala nnyo bintu byakulimba. Twalwawo nga twogera. Natuuka n'entende walirwa ge mazima. Omutima ne gugenderayo. Kugambo byali yakugamba? Yes. Mwali mwogera ku WhatsApp? Yes, omutima ne gugenderayo. Ate yali ayina ku ssente nga wabitegeera omuvubuka oba wetaagamu ku ssente bwe bityo. Kati yakuwanga ssente nga mmeka like mu process y'okwogera ng'akuweza ku mobile money buli kanaku ng'ogera kusoma nga gulirayo ebitumbuwa? Yali ampa ekyamazima ku ssente. Kuba ewaka baali tebampa nti ssente bampa. Kuba within that period nali nfunyeko omuntu ampeera nga yansasulira